The Newsroom, where untold story is revealed. Abeita abebitibwa bebasanyizawo ensi yaffe in collaboration with the Museveni secretary. He has the support of the support people. Of what? Ogeda, for example, Greater Masaka. Some people look at him as the king. Tugende tukube mulale naye nze naye abo babiri batuwe kulale wali eri bayitawo kuli Yesu babiri tugambe nti nze naye tuzze kuba president tulabe gwe bawandako eddusu mwajjusanga mulundi nagumu nti mwalonda Kyagulanyi akalwakago temukyejjusanga era mukyebalizanga Katonda era okuwagira Kyagulanyi twali tumumanyi n'embeera ze batuzimanyi twali tukimanyi nti muvubuka mutokuffe obuyivu bwe bukakkamu ebyobufuzi tabimanyi byonna twali tubimanyi era tukimanyi bulungi nti yakava mu bidongo n'embeera z'ebidongo era tukimanyi nti olumu asiimuukamu musibye mutya nno banywanyi eyo yonna gye musinzire okubeera nga mutugoberera ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Nzedde niyo okubeera nga amatuusaako ensonga ez'enjawulo naddala ku zibeera zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate era tugenda mu maaso n'okubeera nga tukongowagira wamu n'abo abaviiriddwako abantu baabwe. Producer skills nkugambye omuvubuka oyo akubye ennyimba zibadde nnyingi nnyo naye bambi yatuvudde ku maaso naye kitalo nnyo nnyini ddala. Kakati nno omubaka Lutamaguzi Ssemakula ayisizaamu Mathias Mpuuga Nsamba eggaali bivudde ku ki wowe nnyini wenjagala ate okusimba essira olunaku luno olwaleero nkusana obwombeefu bw'ekika ekya waggulu. Video soko jimpereka like munywanye etambulire eddala etukeneko oyo ali eyo eyandyetaaze okubeera nga agifuna ate era gwatana subscribing akusaba n'obwombeefu bw'ekikeewo kya waggulu soko subscribing ate tusobole okubeera nga ensonga tuzitambuza buterevu nnyo nnyini ddala. Musajja makulu Mathias Mpuuga Nsamba agenzi maaso n'okubeera nga atebulinga kyayita electoral reform. Reform zizino eno nga zigenda kubeera nga zikyusa omanyi amateeka gano abiri gakontana oba gabuzabuza bannayuganda n'eryo eya Lumu lyaleeta. Lumu ye specifically ali ku lead of opposition butya bwe bayinza okubeera nga balondamu lead of opposition mu parliament naye dineno ligendereddemu okubeera nti parliament tufuna parliament eyokubiri oba waneno munafuna nga parliament emwegenda beera nga ekubirizibwa speaker wabula parliament endala enobeera nga ekubirizibwa deputy president nga agenda maaso n'okubeera nga vice president. Ajjukira nti Mathias Mpuuga Nsamba ayagala kugenda maaso n'okubeera nga yeesimbawo ng'omukulembeze w'eki Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kimwe era nga bannadp block bamuwandako dedusi ne bagamba Mpuuga yagenda okubeera nga atukwatira ekifo naye ebyo byonna tugenda kubeera nga tumanya wa ennyalwe oba owava obuzibu. Musajja mukulu ono yagenda mu maaso n'okubeera nga asinkana abantu be mu bitundu by'e Masaka we yayogeredde ebigambo ebitasanyusizza bannakibiina kya National Unity Platform. Ajjukira nti nno Mathias Mpuuga Nsamba okuva lwe bamugamba nti yakwata mu bibbo by'abakulu n'akwata mu nsako yaffe ne bajjamu 1.7 billion ne bazeegabira nga bakomishona ye negguno gwaka kyagamba nti Mpuuga ye tabbanga ku ssente wabula ensimbi zineno zaamuweebwa nga ziri mu mateeka. Kakati olunaku olwaleero Lutamaguzi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ali obuuka n'agamba nti aba bakozesa title ye okubeera nti ow'ekitiibwa ng'ate bakola ebyo ebitali bya kitiibwa mu maaso g'abantu ate era nga tebyongerako na ku ggwanga lyattu Uganda bibazizza ennyo eggwanga lyattu Uganda emabega. Okusinziira ku Lutamaguzi agamba Mpuuga ku ebyo byazze akola talina na moral authority eddamu kuyimirira maaso g'abannayuganda kubeera nga yogera. Kansooke nkuwe producer nga akwe ku bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba obiwulirize ate wano we asooka kwe ebigambo bya Lutamaguzi then tugenda kubeera nga tweyongerayo.
Niye kigambo w'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti obulombolombo obumu tugenda tubujjawo olw'embeera. Ennaku zino weeyita ow'ekitiibwa tukubuuza otukoledde ki nga Buganda. Tomala gejja lwakitiibwa on what grounds tubuulire kyokoledde kuba abamu abeeyita ab'ebitiibwa be basaanyizaawo ensi yaffe Buganda in collaboration with the Museveni secretary. He has the support of the people. Of what? Ogenda, for example, Greater Masaka. Some people look at him as the king. Tugende tukube mulaale naye nze naye abo babiri batuwe kulaale wali eri bayitawo kuli Esoni babiri tugambe nti nze naye tuzze kuba president tulabe gwe bawandako eddusu kati gwe nkubuulira mwe mugende mutenda abasajja abate nabo baali babakwata obwongo ow'ekitiibwa tubuuze ow'ekitiibwa muki okusinziira ku bigambo bya Honorable Rutamaguzi Semakula ono nno weri waffe Nakaseke afuddeyo n'ategeeza n'annyonnyola ku nsonga zino. Kakati ono wano wayimiriridde n'agamba nti bwe kibanga nti electoral reforms zino ezigenderamu okutunulira butya president bwagenda okulonderwa ne vice president butya bwe bagenda okubeera nga bakwatamu ne parliament egenda kubeera nga eyimirira etya erina kubeera etya bwe kiba nti Mathias Mpuuga Nsamba yazireese ezo zo tayagala na kubeera nga abiwuliriza kubanga byonna pulaani yaabwe baali batuula dda ku tebo ne Mwami Museveni oba ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga ensonga zinene bagenda mu maaso n'okubeera nga bazinyumyako okubeera nga amusembeza wali eri ku mmeeza. Ebigambo bya Rutamaguzi kambikuweeko n'ebyo obiwulire. Reforms teryazimutumye bw'oba zikulembedde reforms affe tugire tuteeke ebbali salaamu aleeku. Kakati nno bino eno omanyi buli wabawo akacyangalano naddala mu nsiike y'ebyobufuzi abantu ab'enjawulo naddala abanaddiini bambi bavaayo okubeera nga batulyowa emyoyo. Father Woon avuddeyo n'ategeeza nti Bobi Wine engeri gye bagenze mu maaso n'okubeera nga amutulugunyamu amutegekeddeyoko n'ekirabo n'asabira bannabyabufuzi ab'enjawulo essaala oba oliawo eyinza okubeera nga ebayambako naddala okubeera nga ebawaako kye tuyita political mileage. Tusabire ab'ebyobufuzi Bobi Wine bamukuba enkya n'eggulo nze okumukubagiza nja kumugulira ennyonyi ya miliyoni 15 n'akatono. Ono tuyitiddewoko buyitizi ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba wennyini kwe tugenda okudda. Mathias Nsamba agamba nti nno abannanuupu okubeera nga bannamasaka balonda Kyagulanyi tebalina kubeera nga bejjusa nti Mpuuga yadde mabega wa Kyagulanyi be bamu ku abo abamusupportinga naye nga bakimanyi nti yava mu bidongo era nga n'okusoma kwe kwali kwa tiriiri bwekuti nti n'ebitabo bya Kyagulanyi bitini era mbu notegeera kwe kwali kutono ate era nga talina namagezi ku byabufuzi kuba n'ebyobukulembeze ku ye byali bitini nti bo baalinga eri nga balwanyisa Mwami Museveni nga Kyagulanyi ali mu ndongo ye nga yeeyagala. Wanene abantu ab'enjawulo bwe babuuliza nti Mr. Mpuuga Mathias bw'ogamba nti nno Kyagulanyi yali agenda maaso n'okubeera nga abeera mu ndongo lwaki wakkiriza okubeera emabega we gwe yali amanyi lwaki tewakulembera mu struggle kubanga omaze ebbanga ddene ng'ogenda maaso n'okubeera nga okola ebintu bino. Mathias Mpuuga Nsamba afolofota bannamasaka nga balaganga nti Kyagulanyi effort yonna gy'ataddemu n'okubeera ne willingness neyo zero ebadde ku mutima gwa Kyagulanyi nti gabadde maanyi ga Mpuuga Mathias. Ebigambo bye bibino kambikuwe omwewulirireko tugende maaso n'okubeera nga tunnyonnyola oba nga tubitemaatema kimu kigambo ku kigambo. Mwajjusanga mulundi nagumu nti mwalonda Kyagulanyi akalulu akago temukyejjusanga era mukyebalizanga Katonda temwakikola mu kwewaayo mu mukwano mu kwefiisa ne mu kwagala temukyetondanga era naffe abaakulemberamu Kyagulanyi temutumenyanga nti mwakola nsobi kyali nsobi nedda. Bw'okolanga ekintu ekirungi okyoza mutima mulungi ate ogambanga nti nakola ensobi bw'oba okoze ekiki ekituufu. Era okuwagira Kyagulanyi tula tumumanyi n'embeera ze batuzimanyi. Twali tukimanyi nti muvubuka mutokuffe obuyivu bwe bukakkamu ebyobufuzi tabimanyi byonna twali tubimanyi
era tukimanyi bulungi nti yakava mu bidongo n'embeera z'ebidongo era tukimanyi nti olumu asiimuukamu era tubimanyi naye tugamba nti omwana wa Buganda n'obutamuwa mukisa ebeera ki so bitwala tubimanyi bulungi. Bw'ogamba nti nno gwe okuyimirira mabega wa Kyagulanyi gwe abeera yamuwa political mileage era nti mwamuintroducinga mu by'obukulembeze nga Mathias Mpuuga Nsamba yennyini honorable ye yavaayo emabegako n'agamba nti bali eri banywi banjaga abatamiivu. Bobi Wine kyeva mwanukula n'agamba nti wakkiriza abatamiivu abanywi b'enjaga okubeera nga obeera deputy president waabwe bw'abanga Ssaabayaga omukulu akulembera gwe bw'oba deputy wa Ssaabayaga omukulu gw'oba ki? Definitely kitegeeza nti naawe oli munywi wanjaga. Bw'aba nti Kyagulanyi yali muto mu by'obufuzi era amacha lwaki wakkiriza okubeera nga odda wansi we? Ebigambo byagamba nti twakkiriza okubeera mbu katuweeko ku mwana wa Buganda omukisa atukulemberemu. Mathias Mpuuga Nsamba gw'obadde bulijjo toli wa Buganda? Lwaki okuyingira Nuupu ng'ova mu DP block lwaki temwatandika ekibiina ekyammwe? Tugamba omwana ono tumuwumbewumbe mukumeekuma avemu omuki omukulembeze era mu nsi temummanga muntu yenna mukisa ng'agubasabye naddala nga yeetowazza n'agabala ng'ompa omuki ekyo kitwakola tuba tubimanyi era tukimanyi bulungi nti embeera gy'abaddemu yeeyo titwali tutunga n'ekikoofiira ng'ali mu bibye era nga tebimukwatako. Ogwo sikwali musa tugamba nedda tumuwumbewumbe era bannange ne banga okufunahulanyizibwa okulaba nti omwana waffe oyo w'obulenzi tumuwumbawumba n'ava mu mbeera eri ey'abazibumbira aveemu omusajja ng'abasajja bakola ki? Ugandans wake up mutunule ate tulabe ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Ensonga emwogeza bino byonna eva ku kubeera nti Nuupu bagenda mu maaso n'okubeera nga bagamba nti nedda ke mwakutte ku 1.7 billion mukuluzaayo akasente tugende mu maaso n'okubeera nga tuddamu otambula. Kye yagamba nti ekyo kyafwa era sente ezo tebasobola kuzizzaayo. Nti Bobi Wine bino byonna byakola alina abamuli emabega abaagala okubeera nga basula Nuupu nga batatta n'ekitiibwa kye ye nga Mpuuga. Bannayuganda ensi eno ono nno agamba nti ensimbi zino ze bamusibako akasiimu zaamuweebwa ng'amaliriza okubeera nga akola emirimu gye nga Commissioner wa Parliament. Before nga tetunatuukayo, Mathias Mpuuga Nsamba yategeezezza nti y'okubeera emabega wa Kyagulanyi era bagenda mu maaso n'okubeera nga batunulamu nga teriyo n'omu asobola kubeera leader of opposition nti nga ne bw'otunula mu Parliament yonna tewali asobola kubeera leader of opposition kubanga olwo buli yatunulanga ng'alaba bulabi nti muva Masaka yasobola okubeera leader of opposition kuba yalina obumanyirivu obumala. Ono n'ategeezezza nti mu kiseera kye nga leader of opposition yalambula amalwaliro mbone Prime Minister ne yeewuunya Nabbanja n'agenda mu maaso n'okubeera nga alwanirira abaana abaasibwa bali mu makomera. Ani abakwata? Question number m. Kituufu obalwaniridde weebale, thank you so much. Kakati ekibuuzo eri bannayuganda oyagala kubategeeza nti okuva lwe wava mu office y'obwa leader of opposition teddanga mukubeera active. Tugambe nti ne Ssenyonyi bukyanga ava mu office nayingira office y'obwa leader of opposition tabeerangako active. Ekibuuzo kye kino nti bwe tuntunuulira eyasikira Ssenyonyi mu Kosase kakiiko ka Kosase ye takola. Twalabye wiiki eno reports mwena nga zijja ku mmeeza. Ssenyonyi agenza okubeera nga ajjayo ku mulembe gwe tulabiddeko nga nammwe mwegabira ensimbi ze mwali mwayisa mu nkwawa. Ku mulembe gwa Ssenyonyi nga ye leader of opposition kwe tulabidde nga ne gavumenti ekwata abalyake abayididde ensimbi y'omuwi w'omusolo. Kye tugambirako nti President Museveni weebale abantu abalyake nga bano
oba tujjiranga muko n'obakwata muko boolyawo ne bazza omugaati naye byonna bivuddeyo ku mulembe gwa Lop Joel Ssennyonyi. Ekibuuzo kiri nti Mathias Mpuuga Nsamba gwe ssebo ku Google nga tebyakolebwa ate ng'otugamba nti ofiisi yo yali active nnyo n'okusinga bweri kati nti waali tewasoboka kuvaayo muntu asobola abeera leader of opposition nga si munnamasaka Joel Ssennyonyi munnamasaka. Otege not Mpuuga yageze maaso n'okubeera ng'ayogera okuba ng'ategeeza nti ensimbi ze yafuna millions 5 yazifunanga kasiimo. Gwe munnayuganda agoberera era ng'owuliriza era ng'olaba sente zineno baza allocating okubeera akasiimo kaabwe mu mwaka gwa 2021 nga tuyingira 2022 kyokka ng'ekisanja kya leader of opposition oba gavumenti y'ekisiikirize ekisanja kyabwe kibeera kya myaka 2 n'ekitundu. Lwaki bayegabira sente ze bayita ez'akasiimo ng'olwedde omulimu gw'oli mu kukola tonnagumaliriza? Ani gwe bawa akasiimo nga tannamala mulimu gwagenda kubeera ng'akola? Okusinziira ku Joel Ssennyonyi ne reports ze n'ebigambo bye akulaga nti bano abasajja bagenda maaso n'okwewa sente zino mu 2022. Ekyo kiraga nti wali ekyabulayo omwaka mulamba n'ekitundu okubeera ng'ava mu ntebe. Kyokka ne beewa akasiimo ke bagamba nti babasiima nti mwebale nnyo. Ye ate era Ssennyonyi n'abuuza ekibuuzo nti ani eyali alabye nti nga gw'ovuganya akwebaza n'agamba munywanyi weebale onvuganyizza bulungi era kankwate n'akasiimo kaakano ngende mu maaso n'okubeera nga nkakuwa. Mpuuga mu bigambo byagamba nti sente ze baafuna era oli amuyita omubbi ye mubi ennyo akyasinzeyo ku nsi kuno, kubanga sente ze baafuna bazifuna mu mateeka nga bafuna akasiimo kaabwe lwakuba ekyenjawulo nti leader of opposition akasiimo ke akafuna omulundi gumu gwokka. Akafuna omulundi gumu gwokka. Naye abalala nga ba former speaker nga bwolaba Right Honorable Rebecca Kadaga nti yafuna akasiimo ke emyaka buli luvannyuma almost lwa myaka 2.5 abamu emyaka 5. Ono agamba nti buli luvannyuma lw'emyaka 5 yali vice president afuna akasiimo kate nga kwe bateeka n'okumuwa emmotoka ow'ekitiibwa Sekande. Naffe ne tubuuza nti bwe kiba nti zino sente zaali nga za kasiimo lwaki tezaateekebwamu ne ba leader of opposition abaivaako emabega nabo ne babawa akasiimo kaabwe? Bwe ziba nga sente zino zaali za kasiimo well and good bambi bwebale kola bulungi. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki ensimbi zino leader of opposition yadda mu kifo addako lwaki naye talina zifuna? Nti agojja kweteeseza ofune ezizo. Ebyo byonna ebibuuzo biri mu matu ga bannayuganda baagala ansa. Singa mu kunnyonnyola ng'ogamba nti bannanuupu balina effutwa era ekyasinga okukola obubi Kyagulanyi kukwatibwa bujja ku nsimbi ze wafuna, ansa yandibadde nti kaakati nnyonnyola bannayuganda obagambe nti ne leader of opposition agenda okuddako ajja funa naye $5,000,000. Wabula wamugamba nti ojja negotiatinga ezizo gwe bonaba nawe omaliriza okukola ng'ovudde mu office zonaafuna gwe wennyini ojja kunegotiatinga. Bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Bannanuupu mulina empisa embi okukwatibwa effutwa ku munnammwe afunye omugaati. Ye bw'atyo bw'agamba. Kasiima akampeebwa nga nkukulo obwa Loopu twali kipya. Era oli bw'abagamba nti Mpuuga yabba ssente nga mumubuuza nga kituusa tetomulekaanira ne Sekandi oba Kadaga yali sipiika. Commission mwentuula yabawa akasiimo ate ekyenjawulo ku leader of opposition ye bamuwa akasiimo mulundi gumu. Muzeeyi Sekandi mu myaka 5 tumuwa mmotoka empya buli mwezi tumuwa ssente naye muzeeyi Kituuka bwe batyo. Kaakati bannange nga baafuna obujja ndowooza obujja mbeera ya muntu, naye nze Mpuuga mutabani wa Nsamba mumidde buli mbeera yonna mu by'obufuzi. Bannayuganda
tuliko Beyond the Newsroom nkwebaza gwangoberera ate kyokola kya muwendo mungi ayagala olanga naffe simu zaffe weziryawo wansi ojagera bazi nokwera nga okuba maneja waffe ajjabeera nga akukolako ate butereevu nnyo nnyini ddala akwasaganya ensonga ezo. Sagala kubalimba nange simanyi kimulya oba lubaale mulenzi oba musajja sikimanyi kikimanyi naye tumugezezaako okufuuka omumyukawo n'ofuuka leader wa opposition mu parliament mukimanyi bulungi Masaka yasinga okulonda NUP mu ggwanga lyonna era tumukyetonda era bannange twali mu parliament lyali bali bagamba ani asobola tukulemberamu nga bwotagamba nti we Masaka obeerako emmandwa so obwo temwali buyambi tubampa buyambi omulimu gwange nagukola nga bwe mmanyi nze bwe mbaakola kyemmanyi kikola n'obumalirivu ate n'okwagala omulimu gwa lopu nagukola naye ntalage anga lino lyonna nenwalira abantu baffe nenoonya abantu abasibe ababuzibwawo nenambula amasomero nenambula ayo nemuwulira nenabbanjanga yasimula nekwategenda kutojja timweyaliikirira ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Lwaki yesibasibula ensonga za Mathias Mpuuga bwezityo bweziri kakati olunaku olwaleero baleese etteeka nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola kye bayita electrical reforms. Reforms zino zitegeeza ki nti okukola ennongoosereza mu buti bwe balina okulonda. Ennongoosereza ezisooka ye mubaka lumu munantebe municipality munnaye ngaleeta etteeka ng'agamba leader of opposition inalondebwa ffe ababaka ba opposition bonna mu parliament era omubaka Ssemujuki yagenze maaso n'okubeera nga wakanyanga agamba nti kino kiri butereevu mu ssemateeka nti ekibiina ekisinze okubeera n'abakulembeze n'ababaka abangi kye kirina okubeera nga kyekyerondera leader of opposition era omukulembeze waakyo yalonda leader of opposition. Omanyi waliwo difference between opposition leader ne leader of opposition. Leader of opposition yaba ne limitations ate opposition leaders zaataba nazo. Leader of opposition atuula mu parliament wabula opposition leader abeera akulembera ekyo ekibiina ekisinzizza ababaka abangi oba ekizzeeko okuba ekyokubiri mu kulonda oba mu kalulu. Era nga kakati leader opposition leader aliwo ye Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine His Excellence. Then leader of opposition ekisaawa eno ye Joel Ssenyonyi. Kakati bano kuteeka lino liringa erirwanyisa Ssenyonyi n'ate nga ligenda kulwanyisa n'abalala oba nga ligenda beerawo forever kubanga olunaku lw'enkya NRMC egenda okuba mu buyinza wajja kubeerawo ekibiina ekirala wajja beerawo DP wajja kubeerawo NUP wajja kubeerawo FDC wajja kubeerawo any other party nga NUP opposition nga FDC opposition nga NRM opposition UPC ne UPC yaliko mu bufuzi bwakuno naye amateeka gemukola gemuba gesaawa eno gayamba omuntu wa bulijjo oba nedda mwefaako nakutereeza ntebe zammwe na bifo byammwe wangi amateeka gemukola mufuddeyo ku myaka 235 kubanga abaana baffe ne bazzukulu baffe abaddako mu nsi eno bo bajja beerawo batya. Kakati lyeri Mathias Mpuuga Nsamba tugenda maaso n'okubeera nga tufuna kopi tulitemeetemeetememu nabyo mubitegeere. Banywanyi mbaagaliza bye munjagaliza mbasiibulidde wano ansigadde nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu ate okutuusaako ensonga ez'enjawulo tukuweereza ekyo nno era tufubayo okulaba nga twongera nnyo ebirungo mu mpeereza yaffe n'okubeera nga tukuwa ekyo ekisinga.
mbagaliza bye munjegaliza mbeere bulungi baana ba taata tusinkane ate nga Mungu asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.